Wangi. Wasuza otya nnyabo? Wangi. Wasuza otya nnyabo? Hello. Ompulira? Wangi. Wasuza otya nnyabo? Yendi taata wange, wasuza otya taata wange? Nze Mukunja. Bana sina network. Obalabika mwami Mukunja. Nze Mukunja. Sina network. Hello. Wangi? Hello. Wangi nnyabo? Network ebadde ki? Edda batugamba nga linnya kasozi nebyo byaggwawo era nti era ebyemyaka gyammwe n'emyaka gyaffe egyammwe egiba mutya muterera butereeze. Halo Wangi. nnyabo? Wangi sebo. Nze Mukunja. Iye sebo. Wangi taata wange. Wangambye nkukubireko. Nanti ngadde nzize tubyogereko mbikunyonyole bulungi ndi wano ebweru. Binnyonnyole. Kati omukyala jajja nga 29 omwezi ogwedde. N'angamba nga balooni. Kati yagamba nga balooni nange bwe namuwulira. Nga nange mukubira. Nga mugamba looni eyakakadde oteekayo mmeka? Oteekayo emitwalo 5,200. Nga mugamba omanyi njagala kamu kitundu nkola ntya? Nga muteekayo emitwalo 10,400. Nga mugamba naye sente ezo nzifuna ntya? Nti ozifunira ku ssimu nabba leero nejja gifunira ku ssimu kasita onsindikira nini namba ey'endagamuntu. Nga mmala nini namba ngimusindikira nga musindikira emitwalo 12,200. Nga amala ngamba nabba nteekako 12 kitundu nteeke ku akawunti yo sente zo zifulume. Nga mmala nsindika 12 kitundu. Angamala mpo omwami omwami nga ngamba nabbale nze meneja ebyalooni obitegedde ko nze mbitegedde. Ngagamba kakati mbadde nkusaba nti osindika emitwalo 8,900 nkuteeke mu insuwalensi. Bizinensi yo bw'eba eyidde bw'oba olwadde osobola okukola ki? Tusobola okuyamba okujjanjaba. Nga nkwata emitwalo 8,900 nga ngisituma. Ogenda okumaliriza ngambagamba naye owange erooni egenda kujja etya nga sirina kyensayirize. Nga bagamba nedda genda okulaba omukyala azzeemu ankubidde nti nabbaale tugenda kusindikira enamba onaasindikiranga looni yo ogenda kugiwuka ng'aginsomera. Ng'amala okumaliriza nga emitwalo 39 nga gyegigudde. Olidde ng'amaliza ngamba kankusomera enamba kugenda okusindikanga looni yo tuli mu kugikolako. Ng'amala aginsomera. Yamala oginsomera nga nsindika emitwalo 7,400. Nga mugamba naye owange looni gy'oŋŋamba naye ati byoyogera birala ate neno byoyogera birala. Ngamba naye nkubuulire nakoowa abantu bintu bwebiti nti nedda nabbaale ngenda kukusindikira ssente. Kati olwamala nga mugamba naye sawa zizino zigenda kuwera 10. Agati nabbaale ekiriwo kimanyi sindika emitwalo 5 ejja transport looni ye ejje ku ssimu. Wawe nabuukira ejje ku ssimu nga sirinaku ensayinize. Ningamba naye nammwe nti bange sindika. Nga mubuuza bwe mba sindise emitwalo 5,200 ejja transport. Ekitegeeza looni temugenda kumpa looni nti ye tugenda kuwa looni. Nga nsirika nga ku Lwokuna nkeera ku makya ssaawa 2 nsiramu mukubira. Nga mugamba naamina namuguza nti wangi maama. Nga mugamba mbadde nkusaba okwate ssente zange ozinzirize. Kakufuna ng'ogamba nti nsooka ne ssente ezo. Ate wali badde ompa looni omuntu wa looni osooka munnyonnyola nti osooka kino. Nemugamba ssente ozinsabye omuyiiriyiiri. Naye ssente zonna ezisinga nkoze eki neewole. Mbadde nkusaba komyawo ssente zange akazaali onzirizeeko 3. Omwenda zikole ku bipapula byammwe nze looni sikyakola ki? Sikyagisobola. Ng'agamba lindako ssaawa 4. Ezatuuka ssaawa 4 nga ngumiikiriza ku Lwokuna nga mukubira yampa mwani.
omwami aŋŋamba nabbaale nze neneja sente tezigenda kujja looni ye yafulumye konti yafulumye etya anensuwalisi gye mwaŋŋamba ngenda kulaba mesegi gye mwasasula ne mesegi saagiraba looni yefulumye etya yeefuluma nsayininzeewa nti lubanajja okulambula baleete empapula kwojja okusayininga okutuusa bwe naga nti nkubuulire mbadde nsaba mumpe sente zange nti sente oba oyagala tuzikuddize yongera osindike emitwalo 5 ogende ku mobile money tuziniwalinge tuziize ku ssimu yo awo nakoma mwami mukunja n'empunga neŋŋamba kati bano balabika okulaba mwami Bulanik Benz mutabani wange ne mugamba nkubuulire ate ebyayimba wamu nti neŋŋamba nkubuulire njagala ku biiti ndabe taata ennamba y'oyo omusajja gimpe ya mukyala kweri gimpe kwato gimusomere wangi enamba erizo 703 11 41 24 Atugira tulinda mukogana kudamu tukubireko sebo ku akatugenda kumulondoolako tulabe anti kati tukoze tutya berako tumulobese sokoyogere naye wangi taata wange katumulobese tumanye ekituufu maama taata wange oba mufere abafere beetaaga mukazi omusajja batumanyi tuba bagezigeze ngeri olubirizi gye lwava mufere tukolaogera bingi kyangu oli okulowooza nti ono omukyala kati mu lubirizi lwaffe nte mukazi fala Alo okubya simu toyogera oba nkole enjogera mnaye anti akasimu bampadde kawe wano akakolo box maama jebale kale maama naawe jebale munange enkubye nyina ebizibu njagalayo ku looni waliwo mukwano gwange ngambye mugaba looni ndi wano nateete nga mukatale wano nga wooyingirira awo abatunda obutambaala wangi wetaaga looni ya sente mmeka badde neetaagayo kakadde kamu kajja kummala okwongera mu kapito wange olinaalaga muntu yennyabo ngiina sente za feya zezirina ezo taziŋŋambye ate ze ziriwo ezo mitwalo 5 mu 12 deposit aha netubafudini namba yandaga muntu yo tini namba yandaga muntu nkwatirako ebintu bino netuteeka mu database netulaba information yandaga muntu nawe mpandiikiraako oŋambye emitwalo 5 5,200 netini namba kati bwe mmaliriza nga nkola ntya ng'olumala okuteeka namba eyo mu kompyuta ne tulaba information ng'otubwa namba kwe tuteeka process ya dakika 4 ngibwawa kaakati tetyetaaga nze kujjayo eyo temwetaaga musingo kuba ebyo byonna tabinyinyonnyodde ono maama mbadde mbuza teweetaaga musingo kuba munnange baali baagaddeko okumpambira obuntu bwange esiba kyalirako kiba kimala nga kakati olwo nsasula eri etya kubanga kati nze ogamba oteekamu nanga muntu nempereza emitwalo 5 mu 12 kati ensasula eba etya ojjako emyezi 10 buli mwezi emitwalo 10 ojja kumpa emyezi 10 buli ate oli alazeewa oyogera nange emyezi 10 buli mwezi emitwalo 10 kati njifuna ddi bwe nziteekako essaawa eno ku namba mwesimu nga nzifunirawo dakiika 4 kasantekako 5-2 kale ssebo mbadde njogerako ne mwami ani mukyala ani Sumaiya ate erinnya eddala wajja bakubuuza wayogedde naani Sumaiya ani
Anji? Nalukwago Sumaiya kale nnyabo neyanzizza munnange kanziteekeko. Nkale. Atoteeka ku kinaawe tonamubuuza nnamba kogenda kuteeka mbwate kanziteekeko. Mbadde manyi nateekako. Kati tuddemu tumubuuze. Tuddemu tumukubire. Omubuuze ennamba kikwemba nteeka. N'amanya gereeta. Ombuuze n'amanya gereeta. Bannange. Weba Endobesu yakutusasudde kyatusasudde. Hello? Nze abadde akubye oli owe nateeta ovuddeko nga tompadde ennamba yakuteekako ssente. Sooka osomereko n'ennamba yo. Sikuwulira bulungi ntege ku nnamba ki? Nsomeraako n'ennamba yo kuno kwenyini kwogenda okussa. Eri mu mannya ki? Amannya geerimu. Amannya geerimu. Namuzige. Wanji? Namuzige ani? Owulira mobile. Kugambe namuzige. Namuzige ate eri okubiri. Sooka osomereko n'ennamba yo. Wanji? Somako n'ennamba yo. Soko mpeni kadi yange eno. Yabo somako n'ennamba yo. Nini namba yange eri CF 9 Hello? 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 Eri CF 9 00 Someni kutabiribiri. CF 90 05 59 XL JL eweddeyo nyina emyaka ekituufu nyompadde limu namuzige Amina kale kanti mobile money nteerako ebbiri awo ngenda zireeta nga mbiwa naye bannanga ababbi naye mbutuufu ababbi kakati bali mu ggwanga agambye mbu ena emyaka 33 naye nenini namba gye musomedde teriiyo n'agirabirawo nti erese amanya 33 ng'abijjeewo bannanga omuntu yenna bw'akkubira n'agamba nti mpola simanyirooni biki tomala gateekayo sente katono omukyala baamubbye tukkiriza baamubbye lwa nsonga ye yavudde ku kyokugamba nti kankusindikire sente sindika zino n'osindika ababbi bane buli muntu wegenderera ebintu bino ebyokusindika sente obiraba osooka n'owaayo kati basaba bagambye emitwalo 5 golowooza nti bwakuba nti yongerayo zino otaasa ziri ezisoose kumbe zeeyongerako obungi ogenda okulaba ababbi bano oba babeera na kiki kye batukwatako kuba kati ono bagenza okumuggyako engalo nga 39 gagenzi essimu zaffe nzigule muwulidde maama gwe babbye oli takufera takugamba simanyi mbadde ku biiti simanyi nakuwulidde wawulidde wa ate n'ekirala amateeka ga looni tugamanyi nti omuntu yenna akuwa looni ekisooka abeera ne woofiisi ate era ne byakusaba aba alina waabiteeka ate era nawe otunanula naye oli akugambye nti ziweereze naye tomalina bafana tugenda gye kuteera ku ssimu bateeka ku ssimu looni bagiteeka mu bbanka ye anaakubanja atya nga gwe takumanyina gy'osibuka gy'otundira wali kadaala ako kuba basooka ne balambula n'ebifo okolera kati nga kyogedde bwe tutyo n'abaferi bandoza bamu beetaaga kubamba okwo bulagajja mu bususi
Owotyo omuntu sente katogenze na office ekulaba wabeera. Abasisimuka mwe balituweereza amanya nze Jackie nga nsinzidde Kakiri n'abasisimuka ndi babeere bakalaba toyinza kukwata n'osindika ssente oyagala ssente ate osindike ssente ku muntu gw'otamanyi gw'otalabanga nako gw'okanya kusindika mbu oyagala looni ogyagala bakanya kugamba nti sindika ssente nga naawe osindika bannaaye mwebeereremu bagenda babakalize nze tubagambye era ndowooza mukiwuliddeko awo nga balobesa bannange ndowooza owulidde mwegendereze naye bannange abantu mwebeereremu ssente y'ennaku zino yakaweerege engadde lya bukadde kale wulira mukyala bambi we bamufera naye nga gwe toweebuuza nti looni yawa gye bampanga sina ne wensayini nze sina yadde omusingo aye ne bana abafere baba ne zipulaani basooka bakwatamu obwongo ne busipaakinga ne balyoka babanyukiramu nno ono Mama Linda ekawuku Mama Linda bwerituuka nebeera kabwerege litya libeera litya eryakaweerege anti osibye emyakayasikakansizidde kyakonda kyotera naye munaye kasita kitegedde omukazi nti oyo mufere naye munaye abakyala begendereze nnyo simanyi lwaki abafere basinga nnyo okwenuula nnyo bakyala bakwata nnyo abakyala omuzimu abakyala bakyegendereze babeeremu abalabufu naye waaliwo omukyala gwe babajjo $2.5 naye mu ebintu ebitaliimu mwebale tuweereza Julius Kaka akuume niwebale nnyo mukwano Jingo Nasifu ndina mugondo kumama wa Bisopu Kibuuka mva mutimu ekyo naye mukunja nkubuulire bana Uganda twagadde nnyo ebyenfuna twagadde nnyo ebyenfuna amangu nsonga lwaki nti abafere bakozesa ne batuferaafera obusente bwaffe tuba tuyiwo kwagala bintu byakufunirawo mangu niwebale amawoti mukonjala nako kyamusize mukintu nanga abantu naffe tubeeremu omuntu tomumanyi akubidde bukubiza esimu akugambye nti mpola nawe nokwata obusente obubwo ate n'obuweereza mbu obuweeyo ate bakuwole bannange oyo omukazi akkiriza nti bamubbye bamufeze naye bannange bantu mubeere bakalaba yenze Mama Saifu Mutungo kikatunda amanda kale Mama Saifu Mutungo kitiko ono gavana Semwemba ku kyokutaso mukulu mukonjanze kyenteesa abantu bona bikwatako batulakinga abantu ababbi bannange maaka abantu ssebo webale kyetusinga okwagala ye omukyala atugambye nti Mama Linda ekawuku owa pulaani B tubuulire edda by'obukadde libeera litya eryakaweerege tunnyonnyole mutuweereze ka voice note otunnyonnyole maama edda by'obukadde liba litya otulesaawo bwotyo anti osibye enkaaga ate omatiza omusajja mbu yakusetolinga kati kaweerege najjirawa nkuzaala